allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Nalmas Lydia, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Namagembe Justin, swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Namagembe Justin, I swear in the name of Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Nyato John, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Serunyigo Asaf Sarombo, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I'll give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Serunyigo Asaf Sarombo, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. That is a miracle. I, Tamale Fred, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Bismillahirrahmanirrahim. I, Wairagala Tualik, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Wairagala Tualik, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will give faithful service to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Kale
Eno sijja kubisoma yabiwandiise mbyagala. Bijja kunziza mu mbeera enzibu. Kambagambe nga nfunamu ku mbeera ensanyusa. Tambule sisobola nga nkaaba nti. Sisobola naawe. Kale naye erinnya lyange nze Mutebi Ronald Kitata Muyima. Dabo. Mulina kuntegeerera ddala siri muto. Nazaalibwa nga 28 Ogwokuna 1975. Kitange yalinamu ku busente bakazi mukyala we tetazaalibwa mu bakazi mukyala we yazaalira nga Nsambya banzaalira mu kiraalo ewa jjajjange Lukunyu mu kiraalo nze mwana okutaano ewaffe mama olina okubanga kuba tewali kyotamanyi olina era nze mwana okutaano ewaffe naye waffe era ndi wabyafaayo ensonga zange empanvu ku binkwatako byenandyagadde mumanye nga bibagasa kubanga ngula muwendo yadde ng'abantu boogera bulala mazima ngula muwendo era omuntu waba tantegedde asobola okwogera n'avaako nga njogerako naye nga tamanyi gwayogerako kyali abanina naye bagenda ebuziba bantegeera nnyo ne baga omusajja nga ali ku muzuuli nolwekyo ndi musanyufu ekisooka byonna Katonda okunsaasira nampa obuganzi nampa ekisa twazaalibwa abaana 12 mu maama waffe omu abalenzi 6 bawala 6 twazaalibwa mu myaka 15 mukole ssente abagamba obwosi teri bwosi mama nga teyazaala ku balongo tata yali mukozi wa ssente nga mama azaala alabirirwa mukole ssente mubeere nga mulabirira abaana bammwe naddala abaami abali wano musobole okuwuna ekizibu ky'abantu okulooza nti waliyo obwosi by'abantu abatamanyi ebbanga lyemaze mu bukulembeze bakuwe obubonero 3 kale nkiwulidde mukama wange RDC town clerk deputy town clerk senior assistant town clerk honorable councillors banamagye bange bano ba Abdugamalu batabuti kwogera mazima bati okubabuulira mwogera nnyo ne mubagamba bingi era nkwebaziza mu lwatu Abdugamalu ne ttiimu y'NRM yonna nkwebaza mu lwatu ne bakapo ab'omu Kasaka kale mutuule kubanga mujja bakalubirira bano wasigalawo faada ne mama wange ne mukyala wange ne jjajja abalamu tuule kati abakulembeze b'obwakabaka bwa Buganda mukama wange musaala abadde walesewo mwami Lukundo basente b'ebibiina ebyenjawulo njogedde ku NRM njogedde ku NUP DP DFF ne DF n'abajja independent n'abantu abalala b'ebibiina bisoogeddeeko ngulumiza Katonda olw'ekisa kye yampa ne munneesigisa obuvunaanyizibwa bakulembera ate ndi mugulumiza paka ku lunaku lwange olusembayo era mu kaseera kano ntwala omukisa guno okwetondera abantu abaakosebwa nga tuli mu kalulu ebigambo bibeera bingi nnyo by'ogambye ne by'otagambye by'okoze ne by'otakoze nsaba Mukama abw'ekisa mu bitwale nga byali bya bufuzi tokola mu by'obufuzi nze nfuba okulaba nga soogera bye sidda kuddamu nkya Busukuma mwamazemu kati emyaka 10 nga ndi ku kadi ya Democratic Party bwe mbadde noonya kano akalulu baagamba nti nagamba sijja kudda ndi nakyogera mu kulayira kuli bagambe mazima mpozi nga ndi Magombe oba ekkereziya bw'eriba eŋŋaanyi ntwalibwa oba obwakabaka bwa Buganda bwe buliba mu nkoze eki muli bangi abanjagala nesobola okulondayo abantu 4 nga bye baŋŋamba biveeko nga ntuulirawo neetegeka bwetegesi era gino gye mwannonze nagikolera luli kati enkya ate entandika gino gye mutandise okunkwasa ate kati ndi ku kiri ekyasatu mugumu era temumpaayirizamu nabadde wano nengenda ku mwami Museveni nedda
bakulu omuntu bwafuna entebe tebamalaga gisuulaawo nagalaale kikola bakayimba ako tebasiga nsigo nze akayimba ako nkalemerako abantu tebamunje tuyita kubakulembera naye kale mu bikulu bye tukoze twasanga Busukuma nnaku nnyo wano waalinga babeerawo nte egyo emiti gyaffe gye basimbye nagobangawo nte abazirundirawo nga baga nti neeraga nja kgenda obwakabaka bwa Buganda nga busimba emiti abakuno nga bagirunda Busukuma nga teneeradde ejjiigwa y'ettaka ku mulembe gwange lwe tuguze ettaka mbadde nga mbyogera nga noonya akalulu nga baga neeyogeza gyonna gye twazimba gye basima enzizi twagulayo buguzi wano nawo twapangisawo emyaka 49 liizi nze nagisasula ne kanso yange yasooka najja wano awali petrol station awo nga waliwo akayembe ababoda kwe bakuŋŋaanira nakalaba payini sina na kugisolooza mbate vaayo najja wano ng'okugenda kugombolola bw'oba oyagala ebbaluwa egenda okunoonya omulimu ebweru mitwalo emeka emyaka 10 gyemaze ono tewali eryampadde yadde siringi 10 najja wano ng'abaana abagenda ebweru mitwalo emeka tewali gwe nzitako yadde 2 nze nzekka akyali ku mulamwa gw'ogamba nti meewa Busukuma bamuwadde obukadde 2 ajjako essimu basende neŋŋaana nga ndi mu kiwi kimu yange wali namawaata ge musinga okwogerako yo mukimanyi mukamanyi akayumba ka mukamanyi kakyuseemu njala kubategeeza ebyokukola bikyali bingi naakabatandika fanyana DC oba nyingidde NRM basingidde oba ndi wa NUP obasiigenze nze nga nkyali wa DP nga nkyali wano tegeka kandidate wo n'obuvunaanyizibwa nze sijja kwegatta ku bye sitegedde bwe muli nnyonnyola bulungi nja kubeegattako NUP bwe nennyonnyola nga ŋŋenda naye njala kujjayo nno neegamba nti by 51 I'm not a Catholic by accident nategeera kyenzikiriza akati ngende ŋŋamba abaana nti bantayiridde mbagambe nga kivudde ku ki eki kizitagambye eki ani anywa naani oyo tutuuse ku bintu bingi Busukuma talina guleeda n'emu waliwo amagombola galina guleeda wano ewali amakubo g'oyitamu n'ogenda gy'oyagala bivudde mu kwerekereza tusitudde omutero gw'ebyenjigiriza nasanga bagaba desike 3 buli mwaka kati nga ba 150 guno ngenda gaba 2 tewali kye muyinza kuŋŋamba nga sibadde mwegendereza laba amalwaliro bwe gafaanana era wano wensinzira okwebaza ekitiibwa bakitte Mukama nsaba amubalire era neegayirira Katonda respect nja kukola naye njagala Mukama akombese buli muntu ali mu Busukuma ku bulumi bw'abakitte mubeko temumujulirira ekyo nkyagala nange bwe ndigenda nsaba Mukama ankozese nga sinagenda wabeewo byemujjula nga nvuddewo bwe batakujulirira oba olina ekizibu oba olina obulimu mu kutegeera ono nga aliwa nga nfumbira kubanga naze n'akaveera nze ndi ku ddala erimenyeka n'akaveera nga nzireeka omusajja omutegeevu asettinga presidence ng'omukyala akaveera akeeteekerawo ojja omenyeka n'engege omukazi agala kulya nkoko teekawo embeera ng'enkoko omukyala aba gyayagala osanga yagifumbi ebyo byenkolako byenkolako ebyo ndoza n'abaami bananjigirako mpola kuba ndi kitammwe naye naba temukkiriza nze taata wa wano kati ompadde emyaka emirala emeka nsaba tube beegendereza mu kuno okutambula kwe tutambula pulojekiti za gavumenti nnyingi era seba RDC sibakulimbanga nti n'olunaku n'olu onalinjereze Museveni nga sisobola nga simanyi ya Uganda simanyi nina emyaka 5 mwoku afugidde 4 agenda mu meka nga mugati nviira nze namuleeta ate abantu bakyamaga tebakulimbalimba ennabi nene Kalenzi walondera baye yabba akalulu Museveni afuna obulu 1904 Bobi nga nawe 311 abo bana 1904 baavaawa nga Magera ali wali
Omusajja mumwagala naye mwebuzaabuza. Mumwagala. Sibo abantu bamuwakalu. Balowooza ne PDM ne balowooza ku nguudo n'abagamba akyayagala ku protecting gains. Olabye? Kati bwe boli nawe byolina nawe ogamba wayi naye kanjira nkuuma ebyange. Eggwanga lyo lyetaaga abantu balina kukkiriza. Oba oli musiraamu siramukira ddala. Oba oli mulokole tambula ng'omulo. Nze njogera nnyo fada ne baba waali. Senga nga tekwali kusala kwa kereziya senga mu nsi muno nina abakyala. Buli musajja kyeyandyagadde. Temweyisa ku haji nimbye. Kitegedde. Naye kereziya enteekateeka n'oguma. N'oguma nno. Kitegedde. Sijja kubagamba bigambo bingi njala kubasuubiza. Era atwala message wa meeya amutegeeze. Musaba busabi n'obuwombeefu. Nga bamuwa ekitiibwa nga yawangula nga bwe nawangula. Musaba be mwegendeza ku nsonga ya garbage. Bange biruma busukuma kasasiro mwali. Naye abaateekateeka okugula kasasiro, amina okugula ettaka lya kasasiro, tebaagula ttaka ly'emenvu nti balete kasasiro okuva Nansana bamudampingi. Madam Town Clerk ne speaker aliwa otyo nyabo mutuuleyo ne babawayo busente butono nnyo busaba babuzaabuza abakozi ba gavumenti bano. Menvu Luteete is not a dumping site. Tetuli ku ddala ya kuleeta kasasiro nga bwe mubuzaabuza abantu nti kasasiro ali mu ssente. Ani azaala omwana wakole mu kasasiro? Abange namutebi aliwa. Sikusasulira ssente otokole mu kasasiro. Omwana wange simuzaala nga ayonka nnyina nga bamulambiriza mbu abasimira ettooyi. Balina musimira ne bamunyiiga. Yes. Oba oyagala asime mulambirize ng'omuyonsa. Nze si kyenjagala. N'olwekyo Menvu Luteete mugende munonye ssente za recycling plant. Mulete kasasiro nga si wakutuuma wali nga bwe yakola mu Kiteezi. Ekyo ow'ekitiibwa Speaker wa Nansana akavuyo kali Nansana gy'ozze. Ate muba bapya baba musubira bingi bwe mate muna kubifuna ne babukwata wakati kati awo ngate mwa spending ennyo oluusi. Kasasiro nsonga nnene. Ensonga y'okubiri ya ttaka. RDC nakukwebaza kubanga at least obadde onteekeko mu layini dabodabo bano bannemye bahandolingi. Ate nkimanyi tolina keesi yonna gye nnina mu ssagaza ttaka. It's not my responsibility, but I'm doing as a volunteer. There are courts of law that can work on that. Naye nga omukulembeze ategeera tebadduka bajja gye ndi. Nolwekyo abakulembeze abalono mwenna muyambeeko abantu abakola n'endagano ne bannannyini ttaka. Banakyo kizibu kiri awo. Enteekateeka ya Busukuma nnene. Bwe twali mu SPAC nga nina twali kutoka show ne candidate we NUP ne bambuuza oba nina waka manifesto. Nimbagamba sikirina kuba sina kyenjeetaaza. Kati n'agamba mbu yalina eyakyagulanyi ne mubuuza bw'anaagwa. Kubanga kyemutamanyi kye babalimbalimba naddala bali mu bibiina by'obufuzi babatambuliza ku palapase w'ebyobufuzi. Museveni ne bwagenda leero lino eggwanga lirina gye bayita 20-year development program. Museveni yagiteekateeka yaggwa. Oba oyagala oba toyagala. Ne bwajja omulala enkya mwatambulira. Busukuma era gye bayita 5-year development program. Kwe tutambulira. Kati senga nakwata mawuba kiki kyobanaaba nali badde nkwata yani. Kati bwe nkwata ya Bobby. Kati bwe nkwata ya Kasibante. Ne bigaana. Totambula. Lino eggwanga lina abantu abalikoledde ebintu ebingi kwe tulina okutambulira. Naye kyetaaga kuwaayo mutango gwakwerekereza okola ky'oteekeddwa okukola. Eri abaami abali wano ensonga z'amaka zitabuse nnyo mu Busukuma. Abazadde bagaba embuto abasajja tebalabirira. Omusanga alina akatiba ke kannannyinimu kakubisa buloka gye yazimbamu ennyumba. Tadda na mmere bakasita alya. Olubuto aluwayo talabirira, tajjanjaba, tayambaza, taweerera.
Nosanga mukazi wenga alima waddabo ate yawerera abaana mukaaga bye muzaala. Ya Rabbi Mukama Katonda. Nsaasira abakobwa batote bajjange ewange. Obuvunaanyizibwa ne bugweri kati bw'osanga bamuntu toyomba. Agambye mukufunza kubanga alike nabadde ntunulanga alira kandetedde obuzibu bw'okuvaamuko. Njagala kubeebaza kale mu ngeri y'enjawulo olw'okutulonda eri bakansalazi abapya abanansala n'ababusukuma. Kiri ku lekodi eno eggombolola esinga emirembe mu Nansana municipality. Abakimanyi bakubye n'engalo yesinga emirembe. Si kulwa kubanga tetutegeera naye reason beyond the box ffe twagala kino kyagala naye ekituufu kyekiriwa. Era buli muntu aleeta oluzungu mu kanso oba olunyarwanda oba olukiga tumuza mu Luganda tutegeere ennyo ffenna ne tumubulira ekyokukola. Mugende Nansana muteseza abantu ensonga ezibagattako omuwendo. Munteekateekeza okwongera okutambuza amazzi gabona abantu. Munteekateekeza okusitula omutindo gw'ebyobulamu. Munteekateekeza okutumbula ebyenjigiriza we tutambulira. Munteekateekeza okulungamya abantu ku nsonga ez'amaka gaabwe n'obukulembeze we tuli. Bakansala ba division kamba weyo kano nga ngenda okulikirawo okwogera. Tugenda mu kulonda sipiika. Naye mumanyi mbagambira ono ng'ensi ewulira. Nze sirona sipiika gwe njagala. Nonda sipiika agenda kukola kyetaagisa. Kemubenga mulina billions ze mufunye okuva mu bitongole ebyenjawulo mu nsonda ez'enjawulo. Please do the needful. Take your responsibility. Mind about tomorrow. Ono muwanange mugamba nti ekikulu ennyo siwa gy'ova. N'ekikulu si wano w'oli. Naye gy'olaga. Anita. The greatest thing in this world is not so much important as where you came from. Not even where you are. But how is tomorrow? Which direction are you taking? Ekyo kyenjagala mutunuulirenge ennaku zammwe zonna. Nga mugenda okulonda sipiika, muleke enjawukanazo ebyobufuzi. Emyaka gyonna nze senkulembera wano ng'abenaale mu nkola nabo, abaddipi nkola nabo, na buli pate. Najja wano Kyombe nga FDC yekka ne mu bwa minisita. Nakati ku luno tebabalimbalimba ngenda kubacyaŋŋanya. Ngenda kubacyaŋŋanya baabalonze ne bannonda. Asobola okukola wano nga mulinako obuyinza nyamuteekaawo. Asobola okukola wano nga mulinako obuyinza nyamuteekaawo. Tombuulira pateyo, tombuulira jjajjawo kye yeddira, tombuulira ddiini yo. Ebyo si byendiko. Tuli ku ntabwe ya ggombolola etambudde etya. Kale kankomaawo. Nja kwebaza nnyo RDC, nja kwebaza nnyo abakulembeze b'NRM ab'omu Kasaka. Nja kubanjulira ku famire yange. Musokola nno bintu ebyo. Gama akoze ekibani. Mbagame mbanjulira famire yange ate muleeta ebirala. Daba omuzibu ku bakazi yalina na 7. Myaka kati 17 nga tuli tuti. Tulina n'abaana wamwe weyongera eri tebagandi ate waziwa no. Ono muwala wange yenna Mutebi Anita ali ku Makagegwa, ali ku Intani, ali ku Mubisi Nakawa. Yenna Mutebi Anita mwitende. The speaker. Speaker kubagala wantalo. Jisiri kubibina ne bata speaker nga wenale. I would admit. Kuno bere banga bagamba tuwe speaker twakuwage tuwe nale mfine bonna bampagira. Ne kubaleta wantalo. But yeah. Kubalina bagamba kubalina. I would have put a number of 10. You put in a number of 10. DP we are 3. NRM NUP they are 8. Nekati enkalu area. Wantalo teni sunganda. Otherwise I would have supported. All I need is togetherness and unity in council. Choka.
kati mugenda kuddamu ddi okulonda? Bagenda kutuwa olunaku within 1 week. Mimi sina kubuza. Kubaga ndi mwana nina. I don't think NRM. I'm not. Nena mimi mkanso so you. Bani adde besimbyewo? Wadde kwa kupeka kabenga wa NRM. Kuliko George William Sendo wazakabuye. Wadipi. Bwana baba muluka gumu. Kabumba mwensula. Several RDC. Setebe wa Sukuma Division. Mama Natebe Gombe Division. Setebe wa Nansana Division. Bakama baffe ba councillors for municipality. Ba councillors be Busukuma. Abakulembeze bannaddiini nsaba okubaaniriza ku lwa town clerk amannya Hajjat Hadija Sengendo Mukasa nandi mu bigere bya Mwami Tandeka Festo wano omulimu ogwandibadde omukulu mu kiseera kino gubadde gwakubanjulira sipiika naye Mukama Katonda tuteekateeka naye n'ateekateeka nga bwe muwulidde omulimu tugukoze ne tuguddamu n'envuunula bibya abantu ne beesiba. Kansa eri unique erimu abantu 22 temulimu muntu wansuusuuba kutakkuluza kansa eno. So olw'embeera bwefaanana bweki omulimu omukulu ogwa kansa guba gwa kulobinga. Tunaagenda okudda wano wiiki ejja tusuubira nti munaabaamu asinze banne okulobinga abantu era tusuubira nti tujja kudda embeera efaanana bweti. Naye ebivudde mu kulonda bakandideetsi baffe ababiri be tubadde nabo bafunye obululu 11 buli omu envunula emirundi emeka 2. So n'olw'ensonga eyo sobola kukola mulimo gw'entumibwa ogw'okubeera nga nangirira sipiika eri olukiiko luno. Mu mbeera eyo mukama waffe RDC alinze ebbanga ppanvu naye siri nnyo mu kapasite emiyita naye olw'obudde kanyambale ku ngatto eyo. Meya municipality abaddewo agenze, so RDC Sebo nsaba nkwalirize oyogereko eri abantu. Meya Dabo amaze okulayira. Bameyazi mwenna abaze ku mukolo guno, Meya Mugabi Sam Nansana Division, Meya Gombe Division, Hajjat Hawa, Mbabazi Nyindo, Principal Town Club, Honorable Councillors, aba Busukuma, ne divisions endala kubanga ndabawo Nansana na Bweru, abakulembeze mu ddiini, abakulembeze mwenna ku buli mutendera, basebo ne bannyabo omukama mulungi ekiseera kyonna. Abantu mubaleke bali amasala temubagoba. Abantu mubaleke bali mubeere bit organized kubanga meya agabudde abalonzi be. Mubaleke bali. Mubaleke bali. Nani? Muhammadu. Wewe toka kwa chakula wawachi. Muhammadu toka kwa hiyo kazi, sio yako. Meya jangu obuze ku bantu dakiikemu. Jangu.
Abanga bali ku mmere, abavubuka bali ku mmere, emmere ereese obuzibu. Basebo ne bannyabo, nze Sserunkuuma John Bosco Kaana Kambaata, nze meeya wammwe gwe mwalonda ku municipality, era munzikirize mbategeeze nti mu kibba akalulu ekibaddewo nze nzekka meeya ku municipality ennya owa National Unity Platform eyayitawo eyerwanako n'ayitawo. Nzisamu ekitiibwa okubeerawo k'owekitiibwa RDC Ssebo kusamunya ekitiibwa akiikirira pulezidenti ku mukolo guno mu kitundu kino ekya Nansana municipality. Ssebo okusamu ekitiibwa agambye mbyogereko kitono ebyo nenga nja kubyogerako naye mbakulisaayo mu kaseera akabadde akazibu, akaseera akadduka, akaseera akaba n'amulangirira tebamulangirire, twalonze ono n'ebyo biggwa. Kakati tuli wano okutandika olugendo olupya olw'emyaka 5 olw'okubaweereza. Biri byonna nga bimaze okubeerawo, bannange musigala mwetaaga obuweereza. Njagala okweyama okubaweereza abantu b'e Nansana, naddala b'e Busukuma. Abantu b'e Busukuma mwannonda nga nawe sinatuukayo bulungi. Ngenda okwetegereza obulungi nga nabakubya akalulu e Busukuma ebitundu kyenkana nga 8 ku 10. Nenga ab'e Busukuma banzadde buzaazi baagala kunzijjako linnya lya Kaana Kambaata. Munzikirize ono agambye bwe mba nkola ntandikire e Busukuma. Njagala mu obweyamu. Guleeda yaffe bangambye eno gye singa okukola era egenda kweyongera okubeerera ddala kubanga tuli mu pulaninga okugula guleeda ey'okubiri nga Nansana municipality. Abandi emabega wano be ba honorable councillors be tugenda okuteesa nabo mu lukiiko olwa municipality, we tugenda okuteesa obuweereza obugenda okujjanga eno gye muli. Tubasaba mujjenga mu ofiisi eyo yammwe, nze ntuulayo ate mumpitenga wanaabangawo embeera yonna oba ey'obulungi oba ey'obubi. Meeya gwe mwalonda akyali muto, amaanyi alina mangi, bassebo ne bannyabo amaanyi galina ono maama ngeri gyasesseemu sigitegedde. Amaanyi ntegeeza ag'okubaweereza amaanyi ntegeeza gakubaweereza, amaanyi g'okubaweereza nkyagayina. Ssebo mukama wange akuddiza omuzindaalo guno, abakulu mbanjudde, feesi zino ze mulaba ezinyira bwe ziti, ne mwami Otala leero ndaba yazze buto, ow'egguluddene ze zigenda okusalawo okubuweereza obunajjanga eno gye muli. Nzisaamu ekitiibwa meeya eyakava okulayira, meeya Dabo Musamba Nnanda oyo eri ewaffe nyina mukwano gwagamba Dabo oba omwagala omunoonyeza mu bantu ba wansi eno mu birabo. Sigambye nti anywa nnyo bana muzikirize nkome wano anywa n'abantu be, tanywa yekka. Muzikirize nkome wano Ssaabasajja Kabaka wangaale ne Kyagulanyi Lumu bamuddiza entebe ye. Meeya ye wa violence naye ffe tukkiriza mu democracy. Ssebo meeya Dabo baaliwa. Ssebo jangu meeya Sam Mugabi ne meeya Hawa jangu. Bano be mwalonda. Dabo mwamulonda e Busukuma, naye Gombe nayo tulinayo embooko mugiraba. Gombe buuza ku bantu takigeemu. Omukama mulungi ekiseera kyonna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Busukuma gye muli, Ssebala DC, omugole waffe ow'olunaku, meeya waffe Dabo tukuyozayoza olw'okutuuka kulayira kuno. Honorable councillors aba Busukuma division, honorable councillors aba Nansana municipality, Ssebo meeya wa Nansana municipality, Ssebo Nelson Sokulabako, abakulembeze abali wano buli omu mu kiti kye, n'abatuuze ba Busukuma
Nze Babasawa Nyindo Sebina, Mayor Gombe Division, Munasana Municipality. Nze ekigambo kyange gye kiri tuli bakole. Tugenda kuva mu kisenge tutandika okukola ki? Buli atudde wano mukuutira. Totunuulira muntu nti yagendera mu kibiina kino. Ebibiina bintu bya kiyaayi. Nze kirojja kunsanga nga ndi ne meya wange wa municipality Kanakambata nga tudigida. Ebyo byekibiina byakwerabisa. Ffe mutubanja kimu services. Ekyokubiri, mwenna abatudde wano ffenna tuyimiridde ku budget oba ku nteekateeka ya President Museveni gye yatuteekerateekera. NRM Museveni! Era teri muntu alina budget oba nteekateeka gy'agenda bawa aba abalimba. Bwe tugenda mu PDM, President Museveni yakoze ki? Bwe tugenda mu ssente z'abakyala, era President Museveni yakoze ki? N'olwekyo mbakuutira nga mmaliriza, gondera gavumenti eriko otuuke ku yiyo gye weesunze. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebo RDC, meya waffe olunaku akyaliko amafuta g'okulayira. Town clerk wa municipality, abakulembeze mwenna mu biti byammwe. Erinnya lyange nze Mugabi Samuel. Mugabi Samuel ndi muzzukulu wa Hamukasa. Oba tonziise mukono, onziika wano Emenvu ew'omugenzi Mannyaŋŋenda. Wano mu lugo. Ndi nzaalwa w'ebyo ebyalo bibiri. Nali mutuuze mu Nasana, nali kansala ku kanso ya Honorable Wakayima. Ne tuyisa municipality. Municipality gye twayisa yali ya magombolola 2. Yali Nasana Division ne Nabweru Division. Eyaliyo ng'omubaka wa Parliament Honorable Kasule n'ayongerako n'agaziya municipality olw'enkulaakulana. N'agaziya n'ateekako Gombe ne Busukuma. Njagala okubategeeza ti kati tuli omuntu omu. Eby'obululu byawedde. Kaakati tuli ku ssawa ya kola. Tugenda bakolera kyova mulaba Honorable Dabo kojja wange Mutebi ye yatuyise. Tetwereese. Olw'ensonga tuli omuntu ki? Ebyobufuzi bibaddewo kati ssaawa yakolera bantu. Njagala okubategeeza nti Honorable Kaana kati ye mukama waffe. Era nalabye nga bamukwasa emmotoka ey'ennamba emmyufu. Eyo mmotoka ya gavumenti yagenda osinga kakati ennamba emmyufu egulibwa emmeya w'e Nasana yali gitambuliramu. Tebaatunulira oba alibeera wa Nuupu oba alibeera w'Enarmi. Mwagirabye nga Faza agiwa omuki? Faza nga agiwa omukisa. Honorable kye yasoose okukola. Kitegeeza nti tuli omuntu ki? Ebigambo ebyo Sebo RDC njagala nnyo okwebaza abantu b'e Busukuma. Mwebale kulonda mukama wange mukulu wange kojja wange mukulu Mutebi. Bwe twawula wali ettaka eri wali ewaka Emenvu. Bwe twawula musajja famire ennungi ate era ajja bakolera nga bulijjo babadde abakolera. N'ebigambo ebyo mwebale nnyo tuwuliriza Ssaabasajja Kabaka Wangaale ate obukulembeze bwa kansa eno wamu ne bakansalazi bubeere bwa Katonda nga Mukama ye mubeezi. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bano abakulembeze n'abayise mu balabe. Honorable councillors baliwo. Councillors abava okulayira wano. Muyimirire we muli awo. Honorable councillors. Kati Honorable councillors n'abaana abavudde Nansana. Nabweru, Nansana, Kati bano abantu be babalonze.
buli omu division ye alina eyamulonda. Ogwammwe ba honorable councillors kulaba nti abantu bano ababalonda benefitinga mu programs za government unconditionally. Sente bwe ziba za PDM mugende ku bitundu byammwe mulabe abantu abanaku abasaanidde mubawe sente za PDM. Sente za PDM owekitiibwa meya, sente za PDM babadde batera okuziwa abantu abagagga. Nali eri oba wa Mirongo, waliwo omuluka ogwa Mirongo twali tugenze okusupervising okugaba sente za PDM. Pastor yajira mu Land Cruiser, nali manyi oba minister oba ani naye okulaba nga basoma amanyanga naye akola ki ne mubuuza goze kola ki nti nange ndi beneficiary. Ne ngamba town agent nti oyo omusajja tulina kumuwa ki sente za banaku. So meya mwena bali wano muli balwanyi mbalaba muli balwanyi sente z'okwekulaakulanya za PDM tuziwa abantu abanaku. Byonna bye mwetaaga okusigala mu ntebe zammwe President Museveni yabibawa. PDM, emyoga, sente z'abavubuka, sente z'abakyala, GROW, sente z'abamakanika, byonna programs ezirina okulaakulanya ebitundu byammwe. President yakola ki? Tokwata sente zo kugamba nti oyagala kugula ambulance, kugula grader. Programs za government weziri eza social economic transformation. Mu making sure abalonzi bammwe bafuna sente ezo. Ale to making sure nti abantu bano nga bafuna sente za PDM tebawanguzi ab'ebitiibwa ne bwe mutuula. Leero nze ntwala double out. Era mutwala out. Nze mwennyini mutwala out leero. Mutwala out tuliye mu kadina. So nyabo town clerk nawe njagala okwebaza tandeka nawe ne tiimu yo technical team okukola ennyo okulaba nga programs za gavumenti ziteekeddwa nnyo mu nkola mu Nansana municipality. Nansana efuuse lya ttutumu tenda omukozi omulimu mulungi. Enguudo zikoleddwa ndowooza mukalaba kano President ali mu kakola. Kasozi, Busukuma, Kasozi, kubo ligenda paka eri kwa Kashia. President ateekamu ki sente. Mu Nansana tulina programu y'amaanyi ekola amakubo okuva Yesamala, Wamala, Katooke, Jinja Kaloli. Nansana, Nabweru, Kazo, Lugoba, Jinja Kaloli. Okwogatteko akatale ke tugenda okubazimbira abantu ba Nansana akagenda okuba ku bumu obusinga omulembe mu East Africa. Programs ennungi ezo mweziri, President azitaddemu ssente, ayagala okulaba nga buli omu afuuka wealth creator. Councillors ne mmwe bammeeya mulina okutuyamba okulaba nti abantu bwe bagenda mu malwaliro eddagala lya gavumenti teritundibwa. Obujjanjabi bulina kuba bwa bwereere. Ebiseera ebisinga tufuna obuzibu obwo. Ddagala mu malwaliro gyeriri naddala amalwaliro ga gavumenti. Ddagala lirina kuba lya bwereere. Waliwo kikampani bakiyita kya Alliance. Kikampani ekyo kisimbye nnyo amakanda mu Nabweru, Maganjo, ne Katooke, ne Kyebando. Kampani eri kulutinga abaana n'ekigendererwa ekyokubafera buli mwana gwe batwala asasula emitwalo 15 nga babalimba mbu bagenda kubafunira emirimu. Tubasaba mwabali wano temuferebwa kikampani ekyo ekya Global Alliance. Babbi tebalina mirimu gye bawa baana baffe. Twatandise okukwata abaana abo abasula mu biyumba, tugenda okutandika okukwata balandiroad n'ab'obukiiko bwa LCs kubanga be ba aidinga kampani ezo okufuna amayumba mu bitundu. Ekirala tulina ekirwadde ekyatugwiridde eky'Ebola. Minisitule y'ebyobulamu yatuwadde bye tulina okugoberera. Amaloogi nago mabi ne bwetandibadde Ebola. Loogi ezo si nnungi.
ebaayo ebirwadde bingi. So symptom, that is it. Symptoms ez'Ebola omuntu akolola nnyo ng'akolola musaayi. Omuliro guba mungi nnyo, omutwe gukuluma nnyo, then ne diarrhea. Kati bw'oba n'obubonero obumu ku obwo olina okugamba b'oli nabo bayite mangu abasawo bakutwale osobole okufuna obujjanjabi Katonda bakusiiga muntu mulala. Ekirala ndabye nnyo mu community eno gye tubeera naddala mu bakulembeze tubeera nnyo mu ŋŋambo, eŋŋambo, eddogo, okuwaayiriza, okuwalana. Kati Honorable Councillors mwe mufuuse bakulembeze. Ebyo ebintu tugenda kubatwala mu we tuba trainingira okubeera abakulembeze abalungi. Naye musooke mwejjemu eŋŋambo, okuwalanagana, eddogo, okwewaayiriza. Tufeeyo nnyo okulwanirira abantu abo be tukulembera okukyusa obulamu bwabwe. Ddogo bibi, amayembe, emisambwa bibi, okuwalana n'okuwaayiriza bibi. Communities mwe tubeera mulimu abantu balujjuuju tebakyayagala kukola. Babeera mu mabaala kuva ku makya paka kiro. Ekyo nakyo kibi. Tufeeyo nnyo okulaba nga ebikolwa ebyo ebibi tetubibeeramu nnyo. Tuyigirize abaana empisa, abaana tubatwale mu masomero, tukolerere enkulaakulana y'ebitundu byaffe. Ekyo bwe tunaaba tukikoze, Busukuma division ejja kukulaakulana ne Nansana municipality nayo ekulaakulane. Tugenda kudda wano ku lunaku lwe tunaababuulira okufuna sipiika ne deputy speaker. Ekyaleero kiganye. NRM yagenda mu nsiko n'erwana okuleeta democracy. Democracy ono abantu bamukozesezza ne babanga side ne side zisibaganye. Tukomawo wano next week ndowooza nga ku Lwokusatu okulaba nga Busukuma division efuna speaker ne deputy speaker. Mwebale nnyo, mwebale ddala okumpuliriza. Omukama b'omusa. DJ tuli ku cake. Tick 10, 9, 8, 7, 6, 5. Serunkuma John Bosco kana Kambata meya wa Nansana municipality omulonde. Nakulwa leero tuze wano okufficiatinga okulayira kwa chairperson w'eggombola lino erya Busukuma awamu ne bakansalabe. Weewaawo okulondebwa kwa speaker teku succeedinze oba tusobodde okumaliriza olwa guidelines nga bwe zibeera nti basibaganya emirundi ebiri ne bamaliriza nga bali scheduling oba bataddewo olunaku olulala. Tusuubira nti wajja kubawo obwenkanya final kino tukimala. Kakati abantu b'e Busukuma kino kye tulaba kabonero akatulaga nti tuteekeddwa okukolera wamu. Olwaleero tuli wano meya wa wano ye Dabo wa DP wa Democratic Party n'abeebiina ebirala be bazibalayiza. Nze nga meya wa Nansana municipality njagala kubawa bwibweyamu nti ebibiina nga bwe nze mbagamba nti biteeke mabbali mu budde obw'okutula mu ofiisi, biteeke mabbali mu budde obw'okuweereza abantu b'e Nansana, kubanga singa tunadda mu kutunuulira ebibiina oba oli awo bangi be tujja kuba nga tugalidde wabweru wa ofiisi zaffe. Njagala kukubiriza ono meya wa wano alayidde ne bammeeya bonna abalayidde ab'ebibiina ebirala nti tutandike okuweereza okuweereza abantu b'e Nansana okutaliimu kkala, okutaliimu kweyawulayawula. Nze nga wa National Unity Platform nteekeddwa obuteekwa okukolagana okukola n'abantu abo abaleeteddwa oba abalayidde okuweereza abantu b'e Nansana ku lw'obulungi bwa Nansana, kubanga democracy alambikibwa mateeka, ffe tetulina se mu kulambika democracy. So ndi wiringi nnyo okuweereza ne ba chairperson abana abakulembera amagombolo omuli eyawa ne Busukuma, omuli ey'Eggombe, omuli ey'e Nansana ne Nabweru nga sitaddeemu byakala, kubanga nze bwe kijja kuweereza abantu b'e Nansana mba saagala kintu kyonna kyonna kinteteganya ekindeetera obukyayi mutima gwange. So wano we tuli e Busukuma oyinza okulowooza nti baawukana ku Nansana, tutunuulira oku-urbanizinga Busukuma ng'eggombolola n'Eggombe ng'eggombolola, okuzigatta ku Nansana ne Nabweru olwedde zo eziri urbanized. Ekyo tukikola tutya? Twagala okweyama okukola amakubo agakonekitinga ebitundu bino.
ebiseera ebisinga bw'oba urbanizinga ebitundu project ya GKM eyo egendereramu ensonga kibagita Greater Kampala Metropolitan egendereramu okugatta areas eziranye Kampala byonna ne bibeera ebibuga. So njagala kuba bweyamu tugenda kukola whatever it takes to make sure that this division is urbanized, zibeere nga ziri highly developed, nga ziri division ziri eze side zeri nga tusawo facilities ezisobola okubayambako okutuuka ku ekyo.